abakadde batwesinyiwe muko abakadde bandi batakaluka bagenda kutuuka ate nze siina gwe omuntu yenda kutuukira mu kalulu ayavuwalira mu kalulu ogera kuba kimanyi ekyobukadde abakadde bave mu nyina gwe nawulira awo ku CBS namuwulira oyo omusajja nali nsoma primary nga mubaka wa parliament namuwulidde yasaze n'ava mwinaalemu najja mu nuupu abaza kaadi agenda wumule abiveeko namuwulira nga omusajja amugana naye tolowooza nti baana bo bwe balina okubanga kati bajja gamba abo bajje tukomyewo nate ku Lugombozi Show tubaagala nnyo mwenna batugoberera mbale kutugoberera ate ne musharinga ne videos zaffe zino mwebale nnyo mwebalire ddala muntu akweza ka video nga weeyo take weeyo mu America Boston naga nti nakulaba essendegeya nga muli ku Lugombozi Show nga bibaza ebigambo ebiwoomu n'obubaka bwe muwaayo so mwebale nnyo okutugoberera nga bwe mutwagala bwe mutyo n'abaana mbaleete ku Hillview Primary School Matanga awo twasomesa bulungi noba oli muzadde ng'oli bweru eyo mwana omuleete ffe tujja mulabirira bulungi nnyo mwana tunavaayo nokukaaba omwana anti olw'endabiri ennungi oleeteseko omwana kusoma n'avaayo ng'akaaba ng'alowooza nti bazadde bayinza obutamuwa kituufu kyabadde afuna ku Hillview eyo Hillview Primary School Matanga Masaka City essomero erisinga mu Gweta Masaka si mu kulabika bulungi bwokka ate oba oli awo n'ebyenjigiriza kubanga bw'oleeta omwana ku Hillview first grade bera shiwadderu ndine Lugomvu Frederick Sedongo Frederick Lugomvu mwana wa taata ensi weyegomba okulaba ko lunaku ng'ate abeera mu kamera ekisinga okwewunjisa weyegomba okulaba ate nze ndi wamawulire sewo zange wansi nangamba alina we yagenda ku reception ne bamubuuza gwani sebo nabuuza tomanyi nenge sikumanyi waliwo n'omuyimbi omu alina enkola eyo akuba kati yanafuwa naye yagiranga nagati goba tomanyi omanyani omanyi bayimbi ki mu ggwanga tomanyi ate kati bakumanyi so sikya buwaze okuba nti ensi yonna ekumanyi kale bannansi ate era sikyabuwaze ensi yonna okuba ng'ekwagala kituufu ekyo kyokonya okwagala tukireke tokireka kubanga ate buli wogenda waggulu booti abalaba ate beeyongera naye gwe olina kumanya engeri gy'omumanajingamu naye bonna nga tufuddewo yatwogere ku nsonga manyi kati buli nkusinkana saanye tuve mu sekita yaffe y'amawulire kati mu Lusiraamu tugamba nti ogibwako hadithi entuufu hadithi ekugibwako sewo mu nsonga z'amawulire tugenda mu kalulu ka 2026 era kimanyi ensonga zigoberera bulungi naye abamawulire ffe twatandise dde okwesowolayo ate ku mulundi guno tuli balala mukko zimanyi lwaki ku mulundi guno ffe tulumbye tugenze mu politics sina politics yekka tugenze n'ebweru kampani tuzivuddemu mawulire tugavuddemu naye option ziri bbiri kati bw'otasanga munnamawulire mu politics byabufuzi aba agenze bweru ekyo ndowooza oyinza okumanya eddagala wekiyinza okisalya oba nakikwe kiva tikina sitaani yonna tekirina buzibu obadde oyagala bwava mu mawulire agendewo for example muganda wange Zambali Blasio Mukasa ekyamanyi kyeyabadde alina okukola kwabadde kutuweereza kalulu ka 2026 awummule tugenda kaweereza nga tusinda ku ye gwe tugenda okukaweerezaako yakoze right decision mu kaseera akatuufu agenze Nansana municipality talina kyabadde agenda kwongerako ku media ate ekyo tukiyige nze nkyogera nye sikyogera lwakuba navaayo manyi bagaa nti omuntu bw'anoba ayagala bonna abasigaddeyo bano kati sobola kukuwagira kubanga nengera mmedi nsereko mu Sendegeya bwe sikuwagira kuvaayo naye Zambali aveeyo awummule era yakoze okusalawo era bw'atandize mu kalulu bwe yandimaze okuweereza 2026 waakiri yandirinnye n'agenda mu Amerika akola ebirala kituufu ogenda ku kyeyo byonna ndowooza bivudde ku mbeera sakale politics nekyo kyekyalibadde kisinga kisinziira waliwo omuntu eyandyagadde politics naye nga tamukola ki tamusobola kubanga era abamu tubalabye nga bagenza okugenda ku kyeyo nga politics amaze okukola ki okugaana olina okufuukira ddala oyo omulonzi wo kyayagala naye ate eyo Uganda ekula mwetuli bwagamba nti Sendegeya tomubuuza bw'omusanga wekubira essimu yes togigendako
oyita buyise oli ya eyo CBS togenda yo kati omulonzi akubuuza lwaki wagenze ku show yangu ndyoyo twaine ne mukamange Patrick Mujuka tugenda kifumeyo okusaba akalulu tali motoka yaffe tunyumyamu awo ne mwami Mujuka ayambusize ndabirwamu bwati omulonzi omukyava ayimiriza bwati ndabirwamu ava aba namunimire nagira bwati naga ojido jambuse tunafuka mpaka parliament onofuuka fe balonzi bosebo naye ayagala ebyobufuzi abingi kubanga ensi yonna tegenda kuggwera ku kyeyo naye ate po tajja kubeera bwatyo mpaka nsi beriggwawo simanyi ayinza okubeera bwatyo peesa eyinza obutavaayo waggulu gye tuli kati tetukyalina batono nnyo ne bagaa nti yeetegerera asooka omunabyabufuzi yenna asooka kwebuuza bba abalonzi baagala ki abamu bagamba abalonzi bansabye engeri neesimbewo abalonzi basaba abantu sebo aye ne tujja tuba nti n'ebyobufuzi byaffe tebukyali buweereza era omuntu yenna ayingira ebyobufuzi talimba abantu nize baweereza tolimba bantu ogenze kulya era kati ffe abalonzi kaddemu ako agenze kulya ffe abalonzi tusooka ne tugamba nti ono tumuwaalyemuko olaba tewali munnabyabufuzi alina kujooga fuutu sooja ono owansi twakuwadde okulya ffe twakuteekayo tolina kyogenda tukolera kubanga ne bwe tukusaba accountability tekola ki tevaayo mu palamenti toteesa neeno totuleetera kugabanako kakati tugamba bugamenti oyo tumuwaalyeko kubanga ye yakuwaaka akalimu akutunuulira yakulabanga akamotoka mwe watambuliranga nga tonnajja nakati gy'ovuga yakimanya bulungi nti bwe wali onoonya akalu wavanga kuzanna kato daaboluumu kati wazimba bbangalo oli eyo ensi kwetunuliza amaaso tolina byotuweereza kati gugamba kyeggwanga omanyi kizibu nnyo ku mulembe guno ng'aliwo ebintu ebimu bisalibwawo ne mu kokasi ne bijja ng'eno formality ogamba nti olina ky'ogenda okukyusa okutugamba obugambe nti nakiwakanya naye nga kyayi totuyambye toyambye mulonzi omulonzi yasigadde era bwaze gwezizo ziridde omulonzi yenna tasobola kuŋŋamba nti annumirirwa ku bubbi bw'ensemi n'okusaasaanyizibwa kwa ssente nga ye akyakkiriza obukadde 2 ez'emmotoka ng'akyakkiriza obukadde 4 ez'emisaala n'alawensi ng'akyakkiriza ensimbi ezimuweebwa ez'engoye nga buli lutula bw'atula mu komiti avaayo n'akantu ng'akyakkiriza padiyero lwagenda ebweru nkufuna bulungi toli mu kunkolera naye kyetubanenya yensi mwe tuli naye baleme tukinavukako balowooza ensi bo bakitalo nnyo era kuno gwe tulabiddeko omubaka palamenti nga taliimu kabuntu okimanyi nti sende obeera wano ne baŋŋamba nti bonale bugundi aliwo ne mbagamba nindemu nkyali bizi kyakola ku lugonvu naye lulinga omubaka kati okimanyi nti n'ababaka bwe bajja ku lumbe atuula emabega nkutidde okimanyi nti kati ebintu byakyuse ku mikolo gy'abantu tebakyayita bannabyabufuzi ate agenda kulewo statement awa nga tekwatagana kyomuyitiddeko n'aluŋŋamya ensi toleta gundi toleta gundi amala nakumubuuza koza kkiriza mu kibiina ki tondeetera ki okwawulayawula so politics waffe ayononesemu ge mazima ffe abalonzi kati ffe tusalawo ensi bw'enaatambula betwasindikayo tebakyakola ki twasinzire mu kazigo ke n'alyoka akuweereza ekigambo nga kinene ku mulembe ng'omukubi w'essimu ku radio ategeera okusinga omubaka nkutidde ng'akubisamu eggaali ng'oli mu studio naye ggwe naye ngomanyi gy'akubidde essimu ali eyo n'ensiri zimuluma alo mwami Sendegeya gyebaleko naye bali kuwuliza ssebo nze Kacumbaali wano e Busubi Kyamaganda Honorable Gundi muwuliriza oba fete ya Honorable Gundi oyo ateesezza bulungi naye kakati oyo omulala byayogera ddala ategeera bulungi akyalina omutwe gwe oyo
naye ng'ekimuvumya kiri eki ebintu tabiraba ng'ono bw'abikola ki bw'abiraba bw'oba toyagala kubeera muddu toyingira byabufuzi nga toyagala kubeera muddu toyingira byabufuzi koyingira ebyobufuzi ogenda kufuuka muddu muddu awedde emirimu baagala ki buli kaseera olina kubasoma ontegeera era omuntu yenna alina bizinesi ze ezitambula temulowooza nti abo abatogera ku byabufuzi tebalina bye bawagira naye alinda moment eri n'atiikinga kituufu ate nokulonda balonda bw'oba ng'olina bizinesi ze ezitambula ng'ojjamu kasente tewandiyingidde byabufuzi okuggyako ng'olina hidden agenda waliwo abamu abayingira ebyobufuzi ng'anoonya gundi kumukugira oyogera ku direct politics ngeze kwesimbawo ngeze kwesimbawo kyeŋŋamba ebyokuwagira tizoke ŋŋamba okwesimbawo abasinga ekibayingiza nga badde alina bizinesi z'omulaba mugagga ne bayingira baba oluusi n'amanyanga naye ng'anoonya protection bamanyiika obamanyi no oyinaga nti oyo omulamu oyo lwanakyasanguza bwino wuno wano weebale nnyo yensonga lwaki asobola okukeera ku makya nze tosobola kunnimba nti ojja tuweereza n'otugamba nti akalulu wakataddemu obukadde 3 muntu ki eyali aguliridde okuweereza abantu waliwo gwe manyi yateekamu obuwumbi n'obuwumbi basamuka era kano akalulu ka 226 omwavu akaleke kye tubasaba omwavu akaleke n'abazeeyi bagenda kutuka olaba nuupu nti yey'amaanyi n'okugiraba nuupu bwe bakuwa kaadi kiwadde ogenda kuyitamu ogenda naye nga ne sente ozikola ki olina okuba nazo anna akalu tikakuumika kyekyo kyembadde kyekyabadde kawempe kyekyabadde naye kawempe tebabbye anti tebabbye naye kati awo kanso luyimba azinalukoola abakoze yalina potential era njagala nnyo okwebaza omusajja ebamuyita Bobby Giant yagenze ku parliament omunene Bobby Giant Bobby Giant webale manyize njagala nnyo abantu abalina office man Bobby Giant kuba n'abantu abatubuukira nga tulina we tutuuse kanso yamutute mu parliament kati ojja omuntu ayagala mbu Bobby Giant si yagwana okutambula n'enalukoola yo ow'amatayi yagwana naye wabaddewa nga balwanira akalulu oyo omwana ne 226 mwami nalukoola tomuvaamu era nze nasanyuse nnyo namulabye ng'agenze ne mu kusaala ng'amuli ku nnyota wano thank you bagenze abaana tuve mu bano naye kati omwavu n'omukadde tumanyi nti mwami nalukoola kanso yakoze kyogera kuba kimanyi ekyobukadde abakadde bave nyina gwe nawulira awo ku CBS namuwulira oyo omusajja nali nsoma primary nga mubaka wa parliament namuwulidde yasaze n'ava mwinaalemu najja mu nuupu abaza kaadi agenda awumule abiveeko namuwulira ng'omusajja amugana naye tolowooza nti baana bo be balina okubanga kati bajja gamba babo bajje abantu abo bave mu politics abalowooza nti bo baazaalibwa balina kufiira mu ebyobufuzi bya Uganda kati byabavubuka anti Uganda manje tugivugira Burkina Faso Burkina Faso n'agamba nti ndi musiraamu Saudi Arabia saagala mizikiti njagala malwaliro masomero n'amakolero omukadde ye abaanoonya zijjanjaba sukaali na pressure nga kiwedde nakulya ate oyo si yantukoledde oga omukadde omukadde agereka alinamu kasente si yantukoledde nga si sente nno nekisa atuuse emyaka egigenda kati akolera bazzukulu twagala omuntu eyeegomba omanyi lwaki baganda baffe abali ebweru bali ku ludda luvuganya balabyeko ebitali mu ggwanga lyabwe bye beegomba omukadde bwakadde bw'atandika nga ne wayambala empale etali ngolole kiri oke bwakadde bw'atandika nga ne bwasula mu kikundu naye ono omuvubuka akyayagala ebirungi akyayagala okuleka ligase ogamba nti kaakati olwo oluguudo lwakolebwa ku mulembe gwange ekyo ekizimbe nze nakikyusa abavubuka ekitukozesa ebyo bye tukola ebyamagero tukyegomba omukadde
bawoza byasi byakuleka. So abakadde batwesinyiwe mu abakadde badde batakaluka bagenda kutuuka ate nze siina gwe omuntu yenda kutuukira mu kalulu ayavuwalira mu kalulu alwalira mu kalulu alemalira mu kalulu gwe musaala tetulina kusaasira kwe gwe musaala bankubye embooko nze mulonzi sinze nyina okukubwa embooko gwe yeesimbyewo kubanga gwagenda okulya ogenze kulya Omanya mugenzi Katolo bwa mayogeranga nnyo ekigambo yali mutuufu muntu engene ndyeko tubirabye kulya era abamu kye baakola olwafuna ne beezibika tebazza mu balonzi tomulaba nti asiibuludde bano tomulaba nti akoze wano tomulaba nti eno booda yagiyambye tebajja nina munange omu yeekweka Uganda nali ndowooza nti ntono ennene yeekweka mu Uganda simulaba tajja kudda twawuliziganya ku ssimu tajja kudda naye munoonya mulaba tajja kukola ki omutegedde tadda era bw'aba alina amagezi tadda mukubira essimu tadda aliddeko ekyo kyekakati kyekyo kye tuliko nalinze naye wasaalya ono bwe tumuwaaya ayina ekisa ekinaatukomezaawoko omanye akaluwe kagenda nedda ssebo akaluwe kagenda ku ndagaano katya ab'amagombolola n'ab'emiruka nti kakati bw'oyingirayo nze gundi ne gundi neeyama nti bwe ŋŋenda ne munnonda ngenda kukola kino sente obukadde ebibiri ez'emmotoka ŋŋenda kuzibawa kanso yasabye emmotoka mugezi kanso nalukola yasabye emmotoka naye era tekituyamba ng'abalonzi eyo yiyo yate wamma kati tulina okuba nga tugenda n'ogamba nti gwe bwe tukulonda tugabanira wa ng'otubuulira nti omwaka guno nyinayo emyaka emeka 5 amagombolola gali ameka 4 nti omwaka ogusembayo tugukuwadde kati gino emyaka egisooka tugikole ki tuterezeemu kino tugigabane nga tubala nti mwaka oyingiza meka tukubisa nti 6 nti obukadde tubale obukadde 3 ekitono ennyo 4 abo bagobye mu parliament obukadde 4 times 10 emyezi si bwe obukadde 4 abo bagobyeyo tubale obukadde nga tugamba tetukulinaako obuzibu sayininga wano abo bagobyeyo nti 2005 okudda mu ggombolola eno guno omwaka tugenda mu ndagaano abo bagobyeyo kati awo ate n'ekirala tosobola kunnemba nti ogenda tukolera ng'okyakkiriza omusaala omusava bwe gutyo ku ggwanga eribulindinga bweriti ng'okyakkiriza nnamba ya palamenti eyo yonna bwetyo ng'okyakkiriza ennamba eyo ajja kugamba sigikkiriza n'omubuuza oba togikkiriza lwaki gw'omu kubeesimbye mu kakonstituensi ako akatondeddwawo ak'ekijjega kalina abantu 2,000 weebale nnyo eno Uganda ekimu ku bintu ndowooza pulezidenti anaakwata obuyinza maaso eyo alina okuyiwa eggwanga liddemu buto mulembe constitution yonna in fact abantu kati abali mu kuzanyira mu constitution nti bagikyusa balimba tetwetaaga kukyusa constitution waliwo omuntu etofaali n'osanga ng'akabizzi kaalirinnye nga tokyalikuba pano beating ng'olinaga kuŋŋaanyoddemu agafuta ogazze mu katiba kati Uganda yeetaaga kuzza mu katiba kaayo mweja buto nti baminisita twagala bameka nti 20 gamala ba state minister bameka nti 10 be baminisita 30 ababaka ba parliament twagala bameka nti twagala ababaka ba parliament 10 ekyo nno kye kinene kitwagala ababaka 10 balondebwa batya ababaka abakyala bakola batya nti ababaka abakyala baafa kati bajjanga abakyala ne bakola mirimo gya constituency zonna tiwano city simanyi umanyi ki obo bonna ne bukola ki akakundikamu kalimu ababaka nga 5 ebyo byonna nti omusaala gw'omubaka mmeka nti obusatu obumumala gw'omubaka ogamba otya nti okolera abantu ng'okyali obukadde 40 dokita n'ali 5 imagine musomesa wange ow'erusaali ya primary school ewaffe Mawogola eyansomesa ndi wano ndi ne Lugonvu nga terise ebyobufuzi bya Uganda bwe bityo naye kyoyogedde ekya abannamawulire bagende ate nze mbawagira mugende tulye nze mbawagira tulye era nze ndi ku Zambaali Morris Mukiibi omugave nawe bw'oneesowolayo ngagamba genda nga posito zimaze ez'ebipande 10 olukumi nziina okitegedde
bwa mwami Lugonvu n'owagira Morris avuganya nti Morris yajja n'annambula mu bulwadde gwe nga saakulaba. Oli ludda wa? Ontegedde. Morris mbadde naye gw'obadde wa? Ate baneka era twogere ku kintu ekyo. Olina okubaako ne mukwano gwo. Olina okubaako ekyo. Kubanga ebintu bya politics bino tyawo yakkirizigana gundi sijja kukati. Olina okubaako ne mukwano gwo. Sikuyinaako buzibu naye ono mukwano gwange. Mukwano gwange. Bona omuwangula? Bona kuwangula? Alhamdulillah. Sijja kusanga laaleyo ngiyiseemu emmotoka. Nakitegedde. Awo situukawo. Era njaga nti kale nate katulabe eno owange bwagira ati naye mututaddeko ekifuba nti kale kale. Bw'awangula nga tujaganya. Mwezi yalimu oyo. Bwe muwangula nga naffe tujaganya. Byebyobufuzi ebirungi ebya kisajja kikulu naye ekyo wabuuziza nti lwaki bayingira ebyobufuzi. Gwe tulina okuwummulira. Ng'owangudde. Ewe buzibu. Kati we wali obuzibu. Obuzibu obusinga okubaawo nti bannamawulire baagala okuyingira ebyobufuzi. Naye ebyobufuzi bya sympathy byaggwawo. Akalulu kaluma. Kati olina okuba ng'olina akaki. Nesimba mu kalulu ka 2018 nga njagala kukiikirira bannamawulire mu Buganda region. Nawangula naye Kawuto nayo yandyawo kumpi nga ngenda kuzirika nga babala akalulu. Kalulu kakundi bukundi bwe. Nga lyabaga tofa Sendegea. Era bwe nawangula nansitula bwati mu bbanga naye ati akalulu. Nawe bukanansitula. Nawe bukanansitula. So kyekyo muganda wange abagenda ku kyeyo buli muntu asobola okugenda ku kyeyo. Gwanenye omunnamawulire agenze ku kyeyo abadde afuna mmekeyo. Wamuwadde mulimu kinaagugaana. Wamuwadde mulimu kinaagugaana. Omanyi twefuula nnyo abaagala okutegeerera abantu naye nga tetubayambyeko. Gundi n'akola ekyo gwe kiki wampadde okukola n'enkiga. N'avaawo n'agenda ebweru n'afuuka omusabirizi. Oyagala omusangawo ng'azze kubba. Weebale nnyo. Abagenda ebweru in fact wano tewali munnamawulire yandisigaddewo ng'afunye omukisa ogugenda mu America oba e Canada oba e Bungereza. Ne visa y'Amerika efaanana etya yo? Eryoka ennyango. Tewali yandisigaddewo ng'afunye omukisa ogugenda mu America oba Canada, Bungereza oba zi Netherlands ezo. Waliwo amawanga g'omanyi nti bw'agendayo waliwo amawanga ga Luxembourg agamawanga agenda akole. Kubanga kyekiri kyewagambye nti bannamawulire batumanyidde mu kufeekinga bulamu nnyo. Munnamawulire omulaba gwe n'omwegombesa naye nga bambi kibuyaga lwatekkula ennyumba lwobuza nti eno gy'asula. Naye njaga nti gwesimbiza tali bulungi. Kati bw'afuna akakisa akagenda ebweru n'ayingizaako ku bukadde obutaano omwezi nga kuvuddeko emisolo. Ng'essimu zose n'aziggyako awo omwaka nga gumu. Weebale nnyo. Wano abadde asasulwa akakadde kamu n'ekitundu. Kubanga average pay y'abannamawulire e Uganda bali wakati w'emitwalo 5 ku bukadde 2. Abafuna obubiri be babebe. 3 awo. Obusatu be bali ba manager ate ab'emikutu egy'ensonga. Kati omuntu abadde afuna akakadde akamu n'ekitundu. Bw'afuna obutaano buli mwezi. Bw'afuna obutaano mu mwezi agende atuuse ne ku bulamu. Temunenya bali. Kiro kyo yakundanga nfaanana bwe. Ate buli muntu asobola nange nsobola okugenda n'enkuba ekye. Ne wendi wano. Ego mposaga nnyo. Nedda. Nze. Wansanze danga mvuga uba e Boston. Oli mu America eyo wegiriisange ekigotentula. Yes. Wamugenda mugenda. Nga njoza mukadde nga bakadde yes. Tuleme kwegagasa. Tuleme kwegagasa. Abaana bagende nze abayingira ebyobufuzi balyogesi balinaako buzibu. Bakama basaasire bayitemu. Bakama basaasire bayitemu. Bwe bakuba akalulu. In fact bwe boyingira ebyobufuzi gobe empapula 2. Bango ogoba ebyobufuzi eno nga bogoba ne visa America oginoonya. Oba Bungereza. Ba Canada balakizemba. Bwe bakuba akalulu eno yitamu. Genda. Era okubira essimu nga wayiseemu dda. Nze sikkiririza muntu gwe bawangula akalulu n'akomawo ku media. Oba tokyasobola tuweereza bituufu. N'ensi eba tekyasobola kukkiririzaamu. Waba tegedde gy'ogwa. Weebale nnyo. Otandika okunyiigira abantu. Oli bw'akuba essimu n'agamba nti nva kyotera. Ngate gye bakuwangula. Olisa okuluzo bakati agenda kunzijonkera. Agenda kukemetera emmeme. Kuleetera okukyawa abantu. Buli gw'olaba olaba ng'ataakuwa. Beba abakulaga ne yesimbawo ku kyobaka wa parliament ne bamuwangula akalwa ambulance gye yabagulira n'agijjayo.
ate bwogwa buli ajagamba nakuwa Kampangu yagira straight amu. Ino gasinga mampa mwenna ate nengwa. Olaba waliwo omusajja yesimbawo ne bamuwangula yakuba ba agent embolo. Ate yakuba ba agent. Yabayita mbu bajaganye mu kikomera. Nabavira mu nabagamba mujje kale wadde twawanguddwa naye kitegeerekeka ne balya. Mubazze banonye kasente olwagira. Nabalisaako wembuya. Bakanyama. Be batunda akaluluke. Tebao bayina embeero manyi ba agent abo nabo bapakasi tebakulimbanga. Anti agent. Omuntu yenna agamba nti jangu yagenda okugamba nti kakati wano beetaagayo ebipande 12,000 omwana abitimba ali bwati yagamba nti kakati wano abantu bali bwe bati bakulinze. Ye strategist we yakubalira. Twanditegeseyo wano yo yagamba nti kakati waliwo omusajja ono ssentebe y'oggombola yasalawo tumufunire obukadde 5 tuba tuwangudde beebo. Ebyobufuzi si byangu byabasajja mmekete si byaffe abanafu. Tulina bbira banetuwagira ne tulonda naye okubyesimbamu. Omwana agenze ebweru bannamawulire abagenze ebweru tubakkirize bagende bakole. Era omwana yenna afuna visa ya America wano bw'olabanga bigiraagiramu biti bosita kumanyiira linnya agenda okole. Tewali munnamawulire w'e Uganda alina guts kugamba nti Ibula ali ku kyeyo. Akusinga. Nyo. Yali wano yafunanga mmeka. Ate yali akusinga n'erinnya. N'olaba yakusinga erinnya agenda ebweru. Kati omanyi wewe abantu we bagambira nti Lugongo n'agenda ku kyeyo. Gwe obadde omwegombero ga nti ze ne mala ntuuka waawo. Kati anti ye agala asukkewo. Anoonya kisingawo. Bw'ofuna 10 agala wezeezi. 2. Tujja kuddamu. Abaana babombe. Webale nyampuliza atulaba tujja kuddamu. Onsibu. Bw'ofuna omukisa obomba. Ebwebeeyo. Gwe nga gwe. Njiza tugende. Ngende. Tugende. Njiza ngende. Ludda wa mawanga kye Dubai okikuba. Dubai sokondekemu. Nkulekemu kituufu. Era bwe kuwulira nti ogenze Dubai. Dubai bageze kuwummula. Oba ogenze kuwummula. Kubanga ze wandifunye wano ozikubisa. Dubai bageze kubanga Dubai. So pakasana yana ngezeeko Dubai kuwummula. Naye wano mu US, UK, Canada, awontoba. Awontoba. Esimu nesoka nekyusaamu katonotono awo. Tufuneyo omuyindi alinayo ekivvulu. Tugendera okwo. Tugende amanyi research bagenda ebwebeeyo. Kati jjukira bagenda abaana bamaze okubala nange muganda wange tugenda funa naye nze tonoonya. Tonoonya. Ndikana. Olutuuka eri. Tumwana mulabako. Ate Kawutoni ali eyo olutuuka obulira mukazi gwa Kawutoni. Era ye Kawutoni. Wamugamba kakubalire ebalire muko. Kawutoni Sylvia. Tunyumya. Tunyumya.